Bwenansonyiwa ndi mulwadde naye era ngenda baweereza. Ndi mulwadde naye ngenda baweereza. Industry gyenkyaliko. Agafeeyo. Mwana muwala Keko. Mwena mumanyi bulungi Keko. Yali akuba laapu edda. Akubira laapu bitooke bye bigwa. Naye Keko yafuuka Keko nga Kaliye agendera ddala waggulu baganda bange nze mbabuulira. Kaliye yali yaddala. Kaliya okumanya amaayuuka. Keko teyakikkiriza nti Kaliye maayuuse. Uyo sibayi ku MTV. Sibayi ku Al Jazeera. Uyo sibayi ku CNN. Uyo ku BBC Terofina. Yali buli wamu sibayi MTV Awards. Joshua Baraka gwe mulaba. Joshua Baraka ate atambulira mu kigundi kyani kya Keko. Kuba Keko yakuba ate n'amaayuuka nnyo. Netuwogana Keko Coca-Cola MTV sibanyi twala tugende, sibanyi Sony, sibanyi Universal twala tugende. Buli kawaayiro konna akalaga music oba akatimbulo omuyimbi Keko yatuukayo. Joshua Baraka lyali Keko yasookayo. Ne Keko yalina obulamu bwe nga akuba music. Yalina ebyali bimunyumira. Keko yalina ebyali tebimunyumira. Butwogera mu ku bintu ebinyuma muleete okudeetinga. Omuganda kyayita okuganza. Damu nti okuganza. Bw'ombuuza nkuwe olunyiriri lw'abakyalo b'abasajja Keko bya datinga. Siyinza kubuulira nti ono. However, Keko waabeeyogerera. Tumuwe benefit of doubt. Kati tumubuuze ekibuuzo. Sigenda kibuuza gwe alaba. Wamma Keko wali odetinze musajja ki oba mukazi ki? Abamuli okumpi kaba mutubuulize. So Keko, been a lot of rumors around, Did you ever date Shiva? Yes, I did. You did? Yes. You lucky bastard. How lucky so. How long did you guys date for? 2 years. For 2 years? Yes. That's fine. And what happened? Why did you guys split up? I think she was feeling like her career wasn't going, in the right direction. Yeah. She felt a little desperate, I guess. And my career was like, taking off. Right. It's not like Joshua Baraka and Tanya. They're all making it. Yeah. They're doing good. Both of them are doing good. At that time, it was just only me. Ngawe mbagambe nti ndi mulwadde. Muzikirize video eno twambule mpola. Netamba ne 006. Bamutubuulizza. Kyabazeemu mukiwulidde. Abuziddwa ekibuuzo kino wammanga. Nti Keko wali ozinaani. Kuba okudeetinga kitegeeza kuzina. Si kwessaako busi just namba nti otaddeko ddeekyo b'ennaku z'omwezi. Si oluzungu luzibu nnyo tulina oddugonza tuwoomesa olulimi Oluganda. Babuuzizza Keko ani gwe wali ozina emmana. Ansazeemu Namitegulo. Namitegulo mba ntegeeza ani? Shiba Kalungi. Gwazeemu kuba mbuuzizza nti no mwali mwezina n'agamba ye. Emyaka emeka? Emyaka 2. Laba naazina kati. Nabagamba ozina munne. Bassebo ne bannyabo. Ye tafaanana bw'ati.
yali muwala mutono nnyo ng'asala mu French kati nga naawe omusajja bw'omusanga omukuba eminwe nga bw'okasanga okakuba eminwe. Obuzibe bwajjira bwava ku diludo bebintu abakyala bebeesonsekayo. Waliwo ebiseera ebyatuuka nga Keku alinze kaddiruka simanyi universal katuuke tekayabikirawo mucyo nga balina okukozesa, balina ebintu byebakozesa nga basinda akaboozi. Bano bonna babiri balina ebintu byebakozesa nga basinda akaboozi. Ebimu ku byo bayita ziddiludo ne lubricants. Keku obwavu bwamukubako nga tannagenda Canada ng'akyazina Shiba nga bwatugambye kwa Keku bino abingambye mu inbox nga Shiba yeetaaga ekintu ekyebayita mostifier nga tekikalubakaluma nnyo ng'oba okimusozeseyo tagenda kulowooza nti otaddeyo ttindo ng'agala kulinga kalinga akaziŋŋoonyo n'ekaweweevu. Keku ng'alimba Shiba mugenda kuleeta akaziŋŋoonyo akagogootevu mu bamisi EVE be basikazi abali bayimba raapu Abamerika. Keku yakola igomba EVE ne Miss Elliot mbwagenda kufuna akakolokomba nga kali moist, kali so mostive keyabaga bakozesa nga bagenda okwekola biri ebintu beta kisorotondya. Keku ran out of cash. Shiba was submissive. Kumusajja we ono mbula kalevu yonombula kalevu tude yonombula kalevu munnange olwebbula yesente akakolokomba akali mostive tekalabika tegeza kaddiluda aka Miss EVE oba simanyi Miss Elliot. Omukyalo ono ng'agenda ekatwe yone bagira kesi z'abafu ati carpentry eri wansi awo oba ekyaliwo nagirekayo ng'agamba babajje akantu kalinga gana amagulu g'obutebe buno bumwasajjuti. Omanyi gana amagulu g'obutebe bayita bumwasajjuti nga kayagala okukozesa kyokka jjukira asuubiza omukazi yasuubiza omuyimbi waffe yatuyimbira bayiramu si tekeeru mbwagiramu akabayita ka mostive akakolokomba yajja n'akagulu k'obutebe naye nga kakyapenizeemu nakonsezeemu endoddoliya ng'omutwe omuyisiraamu baseka Kamaadi ne Seka Anas mukyenjogako mukitegeera omutwe nga bazibumbye akakoze nga kaliko ekintu kakigamba ng'akola ddala kale ng'omukira tuwomese olulimi Oluganda. Shiba ali awo agenda okulaba omusajja w'embula kaleva asooze ono ndeka mostive okalese nti ndeesa akagenda okukola nga mostive. Shiba mukazi watesebe talinafuna sente ndowooza nga yanjuluza twekobe bwayanjuluza twekobe ono akunukkiriza jjukira mugamba muno zibiriza I have a surprise for you. Shiba alowooza baleesa akakolokomba akali mostive aka EVE mama ono agenda otandika okubeera nga azanyira ku ddingidi bwati ateekayo obugulu bw'akatebe buno obutebe bumwasajjuti. Shiba yabuuka kusagamba bayiramu osigaga bebi naye nga mpulira ebintu sibitegeera. Ono n'amugamba wulira kano nkajjemu Mada Inc sinakindi mu Rock Nation eya Jay-Z. Jjukira Keku mu America yali ayimba luzungu si bano balechole yali ayimba luzungu si bano balechole simanyi balechole abakuba Oluganda. Shiba n'agamba nze ninga bitidde ninga awulira nkulubula bukuluzi. Keku n'amugamba maama tuddemu owulira akaloosa era kigambibwa nti Keku omulundi ogwokubiri yassayo akagulu kw'akatebe akola akayingiza twekobe ya Shiba kuwajjukira evvaku libeera lyakuteekayo jjayo va muno dda muno kati Keku yateekawo olumu weeswi agenda okusikayo n'abaana ya Shiba jjira yali ezze bweti jjukira kali kaliko n'omugu
yali bakuddeyo n'abaana ya Shiba we n'abaana Shiba agamba Shiba yadduka emisinde wa manager Jeff okumumanejinga nga atidde ebintu bya Keko. Keko tagenze e Canada, tagenze mu depression, abadde depressed. Olwagenze yafunye obuzungu yatimbatimba ng'obwo bwagwe bakuli bwakabasanya bweyebakako naye kyebbeeyi kyeyayigayo be ekyenjawulo kyeyayigayo eyo. Jjukira agenze Canada mutono alinga fiina amasanyalaze sina kyende dinarozi nkuddiramu eyagenda e Canada ekitono ennyo oba ekinene ennyo yali yenkana Ninarozi obutono naye nga mukubi wa raapu ye Ivy simanyi Nicki Minaj simanyi Cardi B we City plus 256 Kyaddondo Kampala City. Bwe yagenda e Canada ng'ayiga ennyositi ennyositi ntegeeza ki? Akategedde okategedde kyokka ali tayagala kukola mwagala kubeera mu LGBT afuna ekifo tamanyi LGBT yajjuladde e Canada eri mubasenga asidi. Yalina okukola obukosi nga butaano emyaka gigenda ng'akanyala wasalawo otuula waka. Bwe yatuula ewaka esente z'ennyositi zaamubula. Yalayo ogenda ng'akozesa engundi z'embalaasi zi expired. Naye tamanyi ezo buli bw'ogyekuba ng'ozimbulukuka. Today somebody who had an imaginary figure of Ninarozi, she's too obvious. I'm not here to body shame somebody. Naye bwe nkugamba nti onyadeetinga ku Shiba, actually sisuubira mu Shiba ibadde amubuuza ekibuuzo kino ajja kukkiriza nti onyadeetinga ku Keko. Ayinza okuba nga yeegaana based on the person agambye nti yamudeetinga by physical appearance. Kwa Shiba kyeba tayinza kwegaana abantu yali abadde nabo, naye ng'asobola okwegaana singa odifomingamuko katono n'omujjukiza gwe yadeetinga. Kati ono ayogera ajjukiza Shiba gwe yadeetinga. Actually ono ayogera simanyi lwaki naye avuddeyo kati, naye agambye kannejje mu galale, amaze neyejja mu galale aze gamba nsi nti nze nali kukuba ekijanjaalo, nze nali kuwonaawo buningidi. Aze mu kaseera nga Shiba afuuse Shiba alina podcast efuuse podcast. Nefera twali tukimanye naafe yalingawo okuva edda. Tutunule mu zi motives. What is this girl's motive okuvayo kati? During Shiba's peak. Ndikatatayina ne podcast mwaleeta abantu ab'amaanyi nga bajowanita kabala n'abatuuza ne babeera nga basobola okwogera. Ani akozesa omuwala ono? Who's behind Keko? Keko yagambye Shiba bwagezaako okumwegaana agenda kuta obutambi. Yes. But Shiba has a right okutwala mu kooti singa agamba nti Keko gwe nayagala litafaana naggwe. Ogenda muloopawo. Kale kati kitwale wa datinga Shiba datinga Keko. Is this the Keko Shiba gwe datinga? Okimanyi nganzo yasoma ebyamateeka Shiba asobola okwejja ate n'otuwayo ku ssente. Bati solo kwata musango gwa defamation Keko. Okweri mwafananya kitali kikyo. Bw'otyo bwe wali ofaanana. Ogenze Canada, oludde ku street, okuba ennyositi, osula mu mpewo, onoonya ayina mpiso, wenna okobera otegeerekeka, weebanize ku muyimbi w'eggwanga amaze ebbanga nga industry agikutte n'abasajja abakuba ekigo. Ojja n'amboozizo nti nno wamudeetinga. Thinking you can sabotage ashine. Kirina buzibu naye ate era twagala tukujjukiza ekintu kimu. Ye Shiba ebintu ebyo tabiyegaana yabikolanga. Era Shiba shows ezibadde zisingamu abasiya ne bale zibya takyegaana. Yani flag agikwatanga ng'alaga nti nno akkiriza nnyo mu mikwano gw'ebikukujju abasajja okusina abasajja bannaabwe ennyolo n'abakazi okwekomba obutaasa takyegaananga.
naye so oyinza kukeera ku makya n'ogamba mbu she was desperate for career. Singa yasigala kunuuno wasinga wasigala omunuuna singa ate tali wano wetulabidde. Kyali kirungi nnyo Shiba okudduka obutaasa afuuka omukazi naŋŋwano atukube music okufuuka omukazi wetuyinza okwogerako to that we can discuss her. Singa yasigala mu byalaavu nga bw'oli singa era yakwebera gwe weebuuze Keko olina kaki okomyewo kali ogenda gisangawa ng'eddukirimu bakapeki ate olina omukisa singa binaga kuliita dansol alina ebikwanso yatambula n'ebikwanso manyi buli wabeera atambula n'ebikwanso ku mpale ku kiteeteeyi ku t-shirt making sure oyita wala nnyo liita dansol ajja kukuba ekikwanso oyise. Actually kati you need liita dansol atambula n'ebikwanso kuba alina okukubayo ekikwanso obeere ng'osobola okuyisa omukka ogwo odde ku Keko oli asobola okukireiminga stand nti wakabasana oba wali okomba akatasa ka boosi we balasipanawo siraba. Ebisiyaga byafuuka ebisiyaga e Uganda ne mu parliament mwe biri manyi honorable agwa akatasa ka honorable mune bano bakazi mayine honorable omusajja azina honorable munne nnyolo bafuna kaliseesi ne bagenda mu toyi mu national constitution mwennyini basituka bonna babiri gamba your worship simanyi your lord simanyi your highness. I would want to oppose on the subject ngaye boogera era nditamonge abadde amanyi bangi nnyo abazina ennyolo mu parliament kuba abadde abagabana n'abagenzi mu toyi nga tebadde they need to subject and interface anita amonge bino abadde abimanyi bingi nnyo because they need to interject and interface ninga babadde bali abasajja aba babadde beetambula nini bakomonga bamaze bonna bonna okubeera nga bamaze okwetambula nga bakomawo. The motto concerning Semujungana equals this and this of segregation irrigation. I thereby oppose by intersect dikirai by name bewoga nenge bakuse amabina gabasiiwa. So Keko good luck. Nyenze Shiba wenda bali wala nnyo ajja kuba kuyamira okuyamba okuddamu ndi wamuzina bamalimu ekomba obutaasa kuba Shiba gwe mmanyi wambwabwa agenda kwefuula nti omuwalana but it is true. But you have to produce the real Keko, not you. Asigadde Lucifer.